beekubisizaamu bano mukama wange mbasiima buli lwemba wa target bansomooza bagisuka kuno wagisemambo namugamba nti njagala 100 ekinaala mu mukaaga tekibamala alese 10 mu 10 ate nga akyali nendoza n'abalala nja kutandika power target era masekati omwaka ogujja nja bitegeeza kaggooyo nga tuvudde wano n'abaami ba Kabaka Kamayi Katikkiro ebisinga obungi ojja bisanga mu alipoota abantu bangi bakoze bulungi ne mukama wange nza tunaakwasa ebbaluwa abakulembeze gombola nga bwe zikiise n'amasaza nga bwe gakiise tukiikirire abantu bonna n'olwekyo nja kusaba tutandike ne Mutuba esatu Makindye tujja kuyita mu bwangu egombola n'omumyukawo n'omuwanika ne mmeeya ndoza ne Reverend n'RDC mbwangu omumbeeru agaze obutereevu olwaleero Bungereza yeesinze egenda kufuna ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka era nammwe mutuuke n'ebbaluwa muganda wange ow'enkima tugitwale Ssebo Katikkiro era nja kusaba abakawuga ow'egombola naawe genda mukama wange katuzeeko masekati naawe sembera kati taliiwo abeebudduwa osembera batambulira mu buufu bwe bumu tuseeko Mutuba 4 Kawempe Mutuba 5 Kawempe ayagala kuberekera ku Mutuba 5 tuzeeko Ssaabagabo Lufuka Ssaabagabo mwebale nnyo Mutuba 5 Kawempe mukama wange bwe tumala mukama wange Katikkiro ku lwa certificates ennyingi eziri wano tujja kusaba okkirize bwe tumala abamukulu wa kibuga yabakiikirira certificate zino mu kitundu ekisooka nga the worship church ya Pastor Wilson Bugembe olwaleero batufukulumyeko ate kyavudajja ate bombi bannabitone ab'omulembe Omutebi okutamansa ntungo okufulumya ebinyuma era ebisaana ate ebizimba era ebibuulirira bane tubongere engalo n'olwekyo abalala abalina certificates tugumiikirize Katikkiro bw'anaaba addayo okukola emirimu emirala Kabaka gy'amutumye bw'anaaba akkiriza ow'ekitiibwa nsanyusa okubalaba ow'ekitiibwa Kawuki abadde ayogera ku bannabitone waliwo n'omulala wano DJ Nimrod jangu wano abantu balowooza nti kyangu naye si kyangu mulimu muzito nnyo abantu ne basanyuka edda nga nkyali muvubuka nga mmanyi okubiibyamu naye DJ okukuumira awo ng'ozina amazina essaawa neewera alina okukozesa obukugu ng'ono DJ Nimrod naye DJ Nimrod nze we nazinira amazina nga muto nnyo naye kuno oyinza okusoomooza tulabe oba oyinza okunkuumira awo nga nzina naye weebale kujja ndowooza zijjidde mu Mutuba 3 Makindye kubanga akola ku Galaxy FM ate mukama wammwe Dr. Innocent Nahabwe
mukwano gwange era mundabiri yebale kukkiriza kujja kuweereza kabaka. DJ Nimrod gumulabi nsanyusa okubalaba naye nsanyusaako ensusu olw'abano bamuva Bulaaya era mubakubire mu ngalo temukwatibwa bujja mwembeera nammwe buli lunaku. Bano bava mitala w'amayanja ndowooza bazze kulya Ssekukkulu naye ne basalawo okutuukira ku butaka bwaffe obutugatta ffenna. Ndi musanyufu nnyo eby'ekitalo. Mbeebaza mwenna obujjumbize kera mu kubeerawo njozaayoza ow'eggombolola Makinde Mituba 3 Ssemmambo okuweza emyaka 69 n'okuweza emyaka 5 mu bufumbo. Ku myaka 19 nali nkyali mu ssomero ono Haji nga awasa ndabika baali banyooma nnyo naye ono omusajja tukuyozaayoza n'ow'empeewo akukuumye ebbanga lino lyonna. Mukama mulungi. Mwaka guno Ssaabasajja Kabaka yatulondera abaami b'amasaza. Abamu baasuumusibwa ku mitendera kwe baali ne balinnya amadaala baali bajja mu buweereza. Era abamu n'abamyuka b'amasaza ng'ono Omusasi Kisonge n'abalala n'abamagombolola era nziramu okubayozaayoza bannange. Nziramu kyentera okubagamba mwe abakulembeze kye kino ekifo ky'obeeramu si kye kikuweesa ekitiibwa wabula engeri gy'okolamu emirimu egigendera ku kifo ekyo kye kikuweesa ekitiibwa. Okubanga kinene naye ng'engeri gy'otambuzamu emirimu gyakyo abantu bw'oba toliiwo bakugeya. Engeri ng'eyo mumanyi bangi. N'olwekyo engeri gy'okolamu emirimu y'egy'okukuweesa ekitiibwa. Era bwe tunyiikirira emirimu gyaffe ne tukola nga tetukoowa nga bwe mukoze omwaka guno abaami, bwe tukolagana ne bannaffe, bwe tukumaakuma be tukulembera mu mbeera zaabwe ezaawukana, olwo ekitiibwa ekyannamaddala tujja kukifuna. Mbeebaza nnyo amaanyi ge mutandisiza obuweereza anti entamu ewulira kusooka. Bw'oba ofumba emmere n'ogayaalirira omuliro nga wakateekako entamu si kubayita okukulubala, ndowooza bwe bakiyita oba kukona. Naye n'okukulubala emmere nejja nga tesobola kugonda. Manyimu abali wano temuliwo nnyo beebuddu bangi temulimanyi. Amatooke mukyagalina mwerira miwogo. Mwebale okutandikirawo era temukkiriza omuliro okuzikira. Temukkiriza muliro okuzikira. Ng'abaweereza musaana mujjukire Omuganda kyagamba nti ekiwola tekyala. Luli lubanyumira nnyo nti ekiwola bakikwasa engalo eddiba ly'engo mu kiwato. Si kye ŋŋamba, ekiwola tekyala. Omukalo gw'embogo gugendera mu nkwawa. Embogo mwali mugirabye ensolo nnene nnyo bweti. Bwe baba baakagitta ne bagibaaga tesitulikika. Bwe bagamba okusitula ekisambi ky'embogo kiyinza okukulemera wansi. Naye bwe bakaza ennyama y'embogo n'efuuka omukalo, okumba nagwo mu nkwawa. Tekyala. Omukalo gw'embogo gugendera mu nkwawa. Ononsonyiwa mukoddomi wange Pastor Wilson Bugembe, kasita mwannyoko wamumpa
naye olugero lw'abajjajjaffe n'olwekyo omwami tasaana kuzikiza muliro. Tetwagala muwole omwami ow'essaza ow'eggombolola, bano bonna bendabye ab'emiruka abamu bapya, kasita oddiriramu ng'oluba okulembera batandika okutunula ebbali. Abaganda bantu bazibu nnyo mubalabira wano, okutunula ebbali tebakiinaamu ddakiika nga balaba oddiridde, naye bwe bakulaba buli budde ng'oseesaamu kwegamba ng'okola emirimu egigendera ku kifo kyo, olwo tebakugjaako maaso, wojja ekigere we bakiteeka. Webale nga gasindana mu kuleeta oluwalo. Naye ne mu mbeera endala tulaba nga amasaza agamu gaddaabiriza tugambe ebizimbe byago. Ab'e Buddu naliyo nga buddukira ennyumba y'owessaza bagimaze. Tulabye abalimisiza emmwanyi n'emirimu emirala. Wano wensabira buli mwami yeetunulemu olabe lwaki oli yasinze okunnyikiza obuweereza, yeesinze mu luwalo. Naye yewasinga abagadda, yewasinga abantu abangi. Sirowooza nti yewaliyo n'abantu abaagala kabaka abasinga abalala bonna. Lwaki bo be basinze? Gwe omulala tasinze kyebuuze. Mukoppe mwebuuzeeko. Abaganda tebagamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Tulowooza nti empuliziganya ey'olutentezi mu batongole okudda ku b'emiruka okutuuka ku b'eggombolola ate n'owessaza ejja kutuyamba. Nkimanyi nti ow'eggombolola si yakola emirimu gy'oku kyalo, naye kisaanidde n'abeera ng'agimanyi olw'empuliziganya eri ey'olutentezi. Ena abaddemu bingi ebigezezzaako okutuugula, okutujja ku Namulondo, okutujja ku nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka. Mubiwulidde era mubimanyi, oba bye mbadde munneebaza wano, ndowooza waliwo anneebazizza olw'ebyo. Olw'Ekiganda anaakugoba ku nswa nti toli omulalu. Ono ow'Ebungereza takitegedde. Enswa esooka okuva mu kiswa bagiyita mulalu. Abaganda bagamba nti tebagirya. Kakati oli bw'aba tayagala olya enswa agamba nti owaayi ojja kulya omulalu, ojja kulya omulalu. Kumba ayagala kukusulya kulya nswa. Ate Omuganda bw'avaawo, buno si bw'abagezi bokka mubutegeera. Omuganda bw'avaawo ng'agamba nti obuwomi bw'enswa tebukuliisa buggala matu, ebuddu babuyita bumpowooko. Kubanga enswa ozaagala nnyo olye n'obuggala matu. Akitegedde kubira Mukama mu ngalo. Atakitegedde ajja kubuuza oyo akitegedde. Obuwomi bw'enswa tugenze okulaba abantu abamu baagala kulya buggala matu. Tugamba abantu babadde batya bano. Mbaamu ebisoomooza. Maama agamba abaana nti katulinde kitammwe. Kakasa bangi kummwe ebyo mwabiyitamu. Bw'oba weekola obusolosolo awo ne bwe bagamba ffe mu Buganda tulina kutambulira ku kitaffe, naffe tumulina nga Buganda yennyini mu Ssaabasajja Kabaka. Era bwe mbagamba nti ndi mukulu wammwe ekyo kyentegeeza. Yabakwata mwena mwena n'aba nkwasa. Muli Kabaka ng'omutegeera oba oli mu byabufuzi ki oba osoma ddiini ki, Kabaka ye kitaawo. Bw'oba oyagala okumwegaana kyatule ensi etegeere. Abaana abawulira bakitaabwe bafuna omukisa era batera okuwangula. Bino si yabiyiye gye muveeyo mubimanyi.
omwana bwe ye waggula ku bakadde be atera okubonaabonera mu nsi bw'abeene kitaffe. Era muwulire kano, tewali ayinza kutuwangula oba nkaddemu. Bwe tubeera obumu, tewali ayinza kutuwangula. Ayinza okututawaanyamu akatonotono okatundula naye kakumegga. Ffe ababagamba bino, nze abagamba bino, ngendera ku bubaka matumpa gwa Zaatuwa. N'olwekyo bye mbagamba na bano bannange babagamba ne bano abaami ab'amasaza bye babagamba mubiteeke ku mmeeme. Era Ssaabasajja kino nkimugamba, gwe laba abantu besaawadde ssente kujja mu Bulanga ate bo ne bazireeta, laba bwe bajjuddewo. Gwe Nimrod abadde tatera kujja wano osubwa, oba olowooza abantu babeera eri mu bivulwa nawo n'obalabyeko. Bwe tubeera bwe tutiffe. Mujjumbidde oluwalo, mujjudde ensiisira z'obulamu. Kabaka yakoze olusiisira lw'obulamu e Buddu eyo, abantu ne bava Ebule n'Ebweya ne basula awo. Bwesigwa bwakumanya nti kabaka abaagala babe balamu. Mujjumbidde okulima emmwanyi, wabula mulimye emmwanyi. Mulimye emmwanyi. Amagezi nga bawe, amagezi nga bawe, mwe mulime emmwanyi musirike. Mujjumbidde okwewala mukenenya, oba mumwewaze, Mukama y'amanyi. Naye ebibalo biraga nti abakwatibwa mu bitundu bingi bakendedde. Kitegeeza nti mujjumbidde obubaka kabaka bw'atugamba okwekuuma nga tuli balamu. Ate Buganda tunaagiza tutya ku ntikko nga tetuli balamu? Musitudde omutindo gw'amaka gammwe, ntambula eyo bantu abantu abagamba omuntu alima emmwanyi. Tetwagala nnyumba etaliko pulasita. Oba tolina amasannyalaze ga waya, genda ogule sola. Oba tewali mazzi ga midumu, simisa oluzzi. Watunze emmwanyi, wafunye obukadde 3, kyekigaana okusimisa oluzzi. Abaana bakule nga basumulula gundi zino. Taapu. Tetwagala baana batambuza bigere nga bagenda ku ssomero mu Buganda. Mwenna muyina essowaani kwe mulabira terefayina, ate abaana temubagulira ngatto. Essowaani ekwata terefayina ya ssente. Saagala kulaba abaana, mbadde njagala kulaba oba mungoberera. Saagala kulaba abaana batambuza bigere. Omwana ajja kwa oba omusumaali alwale tetanus, okozesa emitwalo 4, mitwalo 5 okumujjanjaba. Naye nga toya mitwalo 5, amagezi banemba wamabi nga temukuba mu ngalo. Ka bwebika byammwe abenga bikojjange kaggo babadde Buwanda nensanyuka nga ndaba bayitirivu abengabi. Ebyo bye twagala. Abazze okuziika Omutaka Gabunga babadde bayitirivu ab'Emmamba. Ebyo bye twagala kuba kiba kiraga obumu mu kika. Muwagidde omupiira gw'amasaza, twali tuli awo nga Buddu n'ekikopo tekyetisse. Ekyo nkyogederwa bano bamuva Bulaaya, bayinza okuba tebaamanya. Simanyi eyo gye mwali e Bulaaya kabaka mwamulaba. Ononsonyiwa mumyuka wa Ssekiboobo. Naye Buddu bw'atyo. Mutegeeze Pookino nti njagala ekikopo Buddu ekiddemu, ab'Ekyaggo bategeere nti tulwali lukisakisa. Akawumbi kalamba n'obukadde nga 4 n'ezigwamu katono. Kakati tuli mu kawumbi kalamba n'obukadde nga 6. Kano kabonero akalaga omwoyo gwa Buganda ogutafa. Abaana boogedde wano nga bayimba, tetukumanya musolo. Naye
tulina abaweereza bawera, tulina okusasulira amazzi n'amasannyalaze. Eyo Bulange yeetaaga obukadde nga 3 okugisiiga. Naye singa tuzenga egubaasidde bano ab'e Bulaaya balina ebigambo mu masuuti naye Bulange yabalema. Waliwo eyajja wano yava Bulaaya eyo n'akolokota nze n'adda n'emukati nti Bulange egubye. Abaffe enfuufu eri mu Kampala nze naginaazayo yonna. N'ebirala bingi omupapula biki. Kale twetaaga n'okutalaaga Buganda ffe ne bano bannange tulina okutambula gye mubeera ne tubalaba era mutulaba. Naye ate ateeka okutuukayo Katikkiro okujja e Bulaaya nabadde Bulaaya bano ne bampa ebintu n'embirya n'embimala e Bulaaya tewasigala kantu kakulya konna nakalya. Naye okutuuka e Bulaaya tetusaana gendayo ndoza tusaana. Naye okutuukayo sirupi ya mpitirivu. Kale tetujja kuddaawo byakwekubagiza nti ate baatuma Federo. Federo weenejjira bajja kusanga tutambula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbeebaza nnyo olw'obutava ku mulamwa, mbeebaza nnyo obutatukoowa ne bye tubagamba. Gwe mukolo omutongole twebaliza abasinze ku balala ne batugambye nti ebiva mu kalulu biraga nti n'ebinaava mu gye balondedde awalala era Makindi Ssaabagabo ayinza okusinga. Anti nze nva mu Ssaabagabo lufuka kyekinjogeza bwe ntyo naye kirabika mutubeesa twayinza okusinga. Kale abalala muvuganye bano abasinze naffe abatabakutte tubasange. Kisoboka waliwo wano munnamawulire nkuba yagenze buli alina ekirevu ow'ekirevu. Omanyi abavubuka ennaku zino baagala ekirevu naye kati nabijjako. Kanjogerewo oluzungu lutono oyo asifuna omusaala gwe bwaddayo nga Katikkiro tayogedde ku luzungu tebamusasula. The newly appointed leaders, the counter chiefs, the sub-counter chiefs, vigor. Leaders are not judged by what they always work with integrity and with passion so that our work can blossom. I urge the people of Buganda to remain steadfast even when faced with challenges. 2024. All we need is to rally ancestry, history, and heritage. And with all of us united, and we shall restore our kingdom to the helm of social and economic development. On behalf of all my colleagues in the Kabaka, for the support that the people of Buganda and our friends have expressed through committed data. Nebaza abaana abayimbye bano ba Pastor Wilson Bugembe akutuusaako kakati bano abaana bayimbye ebintu ebikuwooma naye nga birimu bakatwebaza nnyo ababateekateeka era n'ababaleezi. Nebaza oluwalo olwaleero obukadde 258 n'emitwalo 7 n'ezisobamu. Mwabyetegereza. Leero tuggalawo enteekateeka ey'oluwalo mu butongole. Nandibadde waliwo abanaaleeta nga bwe tuwulidde wiiki ejja era n'abalala bazisigaddeyo mu zireeti. Ffe tetujja kuzigaana kuziteeka mu ggwanika. Obumalirivu bwe muzze mwolesa sirina kubuusabuusa. Buganda bugitambuza edda ku ntikko. Ekkulu ennungi ne 225 ajjudde ebibala. Ssaabasajja Kabaka wangaana. Awanganda bwebiri. Kasiri. Otubere Mukama, otunduguleke mikisa gyo era baffe omukumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda.
United free, batting together we always stand. Asabe tugate bibatu twebaze mukama waffe katizo chwa 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 owakalu abana bakubo bakanga mungi agenda kubatwala basobola amazina agenda bano balabi mwebale nnyo bannaye